Olwaleero lunaku lwa bamaama tutambuddeko mu bitundu ebyenjawulo wano mu Wakiso okumanya endowooza y'abamaama n'amagezi ge bayinza okuwa abo bamaama abakyazaala n'abo abazaala edda nga bateekeddwa okubagunjula. Omwawoza abaana b'ennaku zino mumwakuzanga mutya abaana okubeera ab'enjawulo nga n'okutuuka essaawa zino bakyabeenyumirira? Abaana baali batutya bawuliriza kye twogera naye kati abaana temutuwuliriza bagamba ebyo bya maama ebyo bya maama. Kati womujidde okuwaba kubanga nze kyemba nkugamba nti kino n'okiwuliza era n'okiteeka mu nkola kikugasa ate bw'otokikola gwafiirwa gwawaba gwatomera gwayonooneka ku mulembe gwammwe. Biki byolaba nga abaana ennaku zino babikola ng'olabira ddala nga tebyandikoleddwamu? Ate ku mulundi guno nze kyenkyawa obulamu bwange era singa ndinga mukulembeze nali kiwooni nze nenga kyesiri amasimu gonoonya abaana ate amasimu galiko ebintu ebizannyo ebintu ebiswaza ebintu ebizibu ennyo enyambala enjogera eneeyisa abantu abaana ne babula ne boonooneka. Kati bw'ava ku ssimu gw'omuzadde nti omuyite omuwabule talina kyawuliriza. Ennaku zino tulaba nga tekinologiya yatambuza obulamu bw'abantu ate gw'ogamba nti amasimu gonoonye nnyo abaana. Olowooza bandigakozesezza batya okulaba nga bagaganyulwa ne gataboonoona? Ekyo siina bwenyinza kukiteetenganya kubanga emabega w'okuyiga biri byoyita ng'ebyamagezi ate mulimu ebintu eby'engeri endala. Ekyonoonya abaana kwe kuyiga emizannyo gy'ekikulu ogimanyi. Ebyo abaana boonoonese ebyo baali badde tebabiteekamu ate mbu biva bweru. Kati abaana b'ebweru bwe tebakitwala nga nsonga. Omwana omuto yeeyisa ng'omukulu. Kitukoze bubi nnyo. Magezi ki g'oyinza okuwa abazadde mu kaseera kano okubeera ng'abaana baabwe beefaananyizaako empisa ezo ennungi ze mwalina? Kati ate empisa ennungi kati ekyessimu nze naakikola kyava eri nga kigereke. Nzira omwana owange nganze naalibadde simukkiriza kumuwa simu naye ate oluvannyuma lw'essimu genda kulambwa balina bye bayigirako. Kati bubalina bye bayigirako nze sigenda muyigiriza. Ennaku zino tulaba bamaama abamu emitima gyafuuka gya jjinja tegikyali gya nnyama. Biki bye bakola bamaama ensangi zino ng'olaba ddala bityoboola ekitiibwa kyammwe? Ate ne bamaama b'ennaku zino nabo baayonooneka. Ennyambala y'abamaama etuweebuula nnyo. Genda otunuulira maama bw'ayambadde n'omwana genda ntunuulira omwana ne maama nenga nti kati oyo omwana we anamugamba atya nti yambala bulungi ng'ate naye akagoye kayambadde kankunamye. Bubaka ki bw'oyinza okuwa bamaama ku lunaku lwammwe luno? Ne bw'obubawa tebakkiriza bamaama ennyambala bamaama okutuula n'abaana baffe wadde tebabikkiriza naye tuula naye omuwabule. Kano olaba nga ekintu ky'otadde mu mwana olaba wano ng'atakyagala naye kimugasa asigala amanyi nti kuga bw'aba omugezi kisigala kikola amakulu mu bwongo bwe. Kyeyanzanya erinnya? Namatovu Janet. Waffe atuyigiriza okukola ffe twakula okuva buto ng'aba agenda ku kyaki tatuleka mabega. Mucyo kyeki nange nenkula nga ntya Katonda era kati buli kyokolera mu lujjudde ogezangako okwegendereza abangi bakulaba ngaani era abangi bakuyita batya. Eyo y'endowooza y'abamaama n'amagezi ge bawadde ku lunaku luno olunaku lwabwe olw'abamaama. Kizza Peter, KSTV Agaleero.